wonderful. The band is doing great job. This is Uganda. Everybody, respond positively as welcome the main celebrant of tonight's party and also the minister. The band is welcoming them. The band is welcoming the main celebrant tonight. As we can see, we are stepping by the minister. Where are you going to? We're so grateful. Our minister. Yes. Honorable Minister, you must welcome. You must welcome. Thank you so much for honoring our invitation. Thank you so much. We shall honor the country. Yes. With the anthems accordingly. Thank you so much, band. Mu kiseera kino basebani banyabo mu masekati gaffe twegatiddwako minister. It's okay. Procedure agenda kubeera bweti. Fenna basebani banyabo tujja kuyimirira tuseewo eggwanga lyaffe ekitiibwa. Oluvannyuma tujja kuyimba ekitiibwa kya Buganda. Then at the end, Honorable Minister, just to opening remarks oluvannyuma tumutwale mu kifo ekyateekeddwa atuule wamu n'omugole waffe. Then oluvannyuma tulina omuyimbi ajja okubaaniriza mu butongole. Oluvannyuma tujja kujja ne program nga bweteekeddwa okutambula. Thank you so much. Band mugenda kutuwa oluyimba lwa East Africa, mutuwe oluyimba lwa Uganda National Anthem, oluvannyuma n'ekitiibwa kya Buganda. Then after, Honorable Minister ajja kubaako akagambo katufuuwayo, oluvannyuma tumutwale mu kifo ekyateekeddwa. Thank you so much. Band.
tweyanziza nnyo tweyanzege ababandi. Thank you so much. Abagenyi baffe mwenna, abaana, abakyala n'abaami abali wano, thank you so much for being patient. Mwebale nnyo okugumiikiriza. Kakati nno tutuuse ku kinyusi ekyatuleese mu masekkati gaffe. Omugenyi waffe eyasinze okutukuŋŋaanya wano tuli naye mu ngeri y'emu ne